ate audience yabadde Eddy Kenzo yagenze okutuuka emabega namugamba mugana nga toli ku line api abagenda okuyimba n'abaddeyo emabega ate nga bagamba Eddy Kenzo muntu wa kintu ekintu kirabisiyemba saabwe yatuuse teyakola rehearsals according ku allegedeza ezogerwa Eddy Kenzo teyakola rehearsals tiyabadde ku line api yabagenda okuyimba abantu b'enkuzajjire owuliddemu Kenzo nga ayimba ate yabaddemu naye nga yabaddeyo mu ba VIP n'anyumirwa wazze emabega manager yagezaako kalakaasa manager Fab nga bamugamba nedda nnyabo temuli ku line Eddy Kenzo ku level kyalonda akazinda n'abalala batayimbye kwade Golden Papa Misa Semakula naye nga abadde mu audience babaddewo bangi abamuwagidde naye nga tebayimbye naye nga Kenzo yagenzeyo backstage n'ayagala okuba endongo ne bamugamba nedda ssebo bwekyobumanya bw'obanga owadde tewakola rehearsals kuba buli teri ayimbye CD performance yabadde ya live band naye nga nabyo Rikimani awo webadde bazinamu yabadde nga azeefu Rikimani ndoza yapulinza nze kyenadde ensubira yase style y'olunaku abantu banoonya bakola kyeyazza ayambadde style y'olunaku yabadde yakabya ne masavu yazza ali mu kapala kuba buyita batya obwo opale babuyita nga kano kendimolo lisaawa zino babuyita bu Sunday night fever oba pijamu nedda sebo so musuuza bajaja Chloe Chloe tobwambala tugayo kyabwambala Chloe Ina kyenkugamba naye wamma Grenade yagambye obutajja kuyimba bamugalidde eri ku mulyango ba promoters bamugambye yingire yeka ate nga yazze n'ekikosi yazze n'amajege ne bamugamba yingira we kwabo okuperforminga teri so naddayo embeera bwetyo weeri bwetyo bwebadde ku kizibu kya Lydia Jazmine andooza n'ekirala ekyabaddemu obuyitayitira promoter yasiinike oba yasiinike events alabika nga si musasizi bulungi w'abantu event eno yaluddewo okutandika nga bajjeeko ababima badde babanja fenoni ng'ebanja yamugamba eyagala full payment yali yabaako 80%. N'omusajja wange wali owewaka owa carpet naye yabadde akyabanja mapin events carpet naye yabadde akyambanja ddala nga ne red carpet n'ebisigadde moments owalabye wali ya Jazmine yali yamunyaga mbwe wa Misa Semakula kati kati wano naye olwamuwa sente zasoose n'aziteeke ekikondolo so yasindike shote olaba nti bapromota bamasho ne badduka uno yabaddewo nga tabitegeera nga buli omu yamusasudde buli yaleese ebyuma service provider eyakoze ku show ya Lydia Jazmine yasasuddwa full amount yasiini byalimu byadduka ku bantu leero gwamusenye naye nga show yagiboyeemu kuba kyatuze essaawa ngemu bbiri nga bagyeko ebyo nga 12 emu kitundu ng'ebyuma biri down nsonga bali bakyabanja sente zaabwe andooza n'African abadde ekyabanja ayo so ne gumusuna n'afuna we yayize sente newula but otherwise turn up yabadde embi ey'omukyalo first maiden concert abaddako ku line up ndowooza tutunuulira Kalo Nantongo ali nga 14 naye tebannatubuulira mwezi ki baze ne batukozesa ne drop buli bakusanga Kalo Nantongo andowooza ne Nina Rose n'abalala ne February 18 May B2C 10 May bali I think 10 May B2C then Ronald Mayinja nakalango tukalina wano yaddako weekend ejja nawudde February nga agamba banyange nange munyambe mukolenga mukode bajamu wagira abadde just kuba kwekiriza muna kufuna promoter mutuusu February lwakuba nti Freedom City ayoneka naye abadde nasooka kuyingira Freedom City February ngejayika amafuta ageri gali guna amasanyalaze ajja kikuba ajja kikuba ngejayika amasanyalaze gali ageri agewa president Oli serious kali sofa kyekyo olina kyotugamba leka tusoke Lekekikuba change kibereyo bidu nga weyagali lekekikuba change kibereyo bidu What's up?
Thank you, my brother. Thank you so much. Ladies and gentlemen. One thing it up, one thing it up with Benzi. One thing it up, Hannah Jennifer Benzo. Kuwa, kama ni masanya lazima zivipenzi. Bado tena kusomolo sana kwa kumwezi. Saitego shatambula. Oh God, yo, Lydia, what you could have bang bang, what you might what you can't get over seng. When to Nulandi Muke gang gang, I'm a such a to Nulanga ting tang. Oyagala kale kuwera wo, ati yeze pepe mziwo, bagala nyomwe wale kuwera wo puno. Give it up for Mukisa, everybody. I'm so proud of you, my OG. Na ikantwalo nange mbasabe mumpagire ko mwane nakuzo mwezi nga 18 Mei. Nange mumpagire ko pepe busiwo. I love you so much. I love you so much. Thank you. Long time, give me now. Sudden, ba-bam, ba-bam. When you come on, we are Africana, everybody. Long time, what? Never knowing that man be saying I got you. Muchana wange, oh, what? Never knowing that man be saying I got you. Oh no, muchana wange, mama, oh, one. Kanya kuita ina baganda tamani. Muchana wange, so sisa. Never knowing that man be saying I got you. Muchana wange, what's up? Muchana wange, yeah. Obi waina tiga ni makomi, yeah. Break it down. Remember that this is retail talent exhibition in front of you right now. Give it to them. Bashment time. And the sexy ladies, who are they? Yeah, one. Yeah, one. Original Tiga. Give it to them.
to treat me like you. What is sexy ladies, one to you. 1, 2, everybody. You don't have to treat me like you. When deep inside, yeah, I'm running out of control. You don't have to treat me like you never loved me. Deep inside, yeah. Oh, I'm running out of control. Girl, you're killing me, stop this sweet me. Break it down. All you want is just to let me down. Don't deny my feelings. You don't wanna comfort me, no kissing me, stop dancing me, baby girl. You want to answer me? Tell me what you're teasing me. Oh, you don't have to treat me like you never loved me, baby. Deep inside, yeah. Ooh, yeah. I'm running out of control. You don't have to treat me like you never loved me, baby. Deep inside, yeah. Oh, I'm running. Seen a person in a high office like hers that can sing music and write music like my one and only Hajat Namialo, ladies and gentlemen. Aliwa Hajati. Hajat. Hajat ayagala basa mpolinga mukatini. Ayogere tumutadeo mu office tugende masi. Yes, with due respect to Aniliza Hajat Namialo, okuva mu office of the national chairman.